nga tukyagenda mu maaso ne omulamwa guno gw'okulambula abasereebu bo batubulire lockdown ebayisizza etya nga bba abantu. Olunaku lwa leero tufunye omukisa ne tusinkana omukulu Banjo man abasinga gemanya gemumanyiddemu tetumanyi amanya g'amatufu yajja okugatwegambira yadamba gemanya gange munegateko wano nga tuwayamu n'omukulu Banjo man atubulire ye lockdown emuyisizza etya ng'omuntu. Abanjo nsanyusa okulaba. Kitole ekidamba elk bigenda bitya. Lockdown tewali gweyisiza bulungi kubanga esente z'empiiriza mpitirivu. Tugenda ne tubala obudde nti omwaka guno nja kukola kino omwaka guno nja kukola guno gw'omwaka mufu sina kyengenda kukola nti gwansanga nzimba saabyetegekera byagwa byagwa bu nti akasente tewaliwo bulungi ebintu tebitambula bulungi naye nga bw'omanyi nti bw'oba era oyinako ng'omugezi emundu bw'oba oziziza ku gombololo oyitamu ne kapisito akato so nali nayitamu ne kapisito kange akato nga kanyambako kinene nnyo okusavivinga. Era kubanga mbadde neebuuza gwe tetunakuwulirako ng'osaba emmere ng'ate bayimbi banno bangi tubalabye nga bakaaba banayo okuyimba tekuli mu ssente ebivulo babigala mutuwe ku mmere so go survivinze otya mu mbeera. Nagezaako bagamba nzize mbagamba natandika obbagamba ndowooza 4 years ago mbagamba bayimbe bakole n'ebintu ebirala baagaana bo ba specializinga mu kuyimba so mu kuyimba bagamba kinanjo kyankimize obeera ku kinanjo kyankimize bw'oba ogezezaako kuyimba yimba nemanya waliwo consequences nti waliwo ebiseera nga bino katugendako n'emyezi 3 teri kuyimba anywhere so olya onywa so naye bw'oba olina kye weetegekera eyo ng'omuyimbi kiba kikutambuzaako. Mu kaseera kano aka covid ebbanga lye tumazeewo aka lino olina ekyokuyiga kyonna ky'ofunye mu kaseera kano eno? Nyizeemu ebyokuyiga bingi nti omululu guli mu bakulembeze nti wadde mu kaseera akabi bo tekibakwatako basobola okubba mu kaseera akabi ate we basingira ddala n'okubba njigamu nti okufa kusobola okujja mu kaseera konna so Katonda ya pulaninga obulamu bw'omuntu si muntu kupulaninga oyinza ogamba mu mwaka gw'10 nja kubanga ngenda eno nyongereyo nsome naye kati tewali kusoma tewali the world is on hold now kati gizeemu ebintu bingi nnyo nti n'abantu abamu b'osuubira okwesiga mu kaseera nga kano naye bw'alaba nti mulina kugabana omugaati gwe gumu atayagala gweddiza yekka aguli yekka oba oluusi n'abantu be kaseera kabadde kali terrible nnyo gye tuli ffenna. Banjo okuzayo katono nnyo mabega najagadde like abayimbi kuba nawe oli muyimbi so kyandibadde olaba nga kyetaagisa omuyimbi okuvaayo okusaba abantu emmere mu mbeera eno ddala? Just opinion yo. Emmere omuyimbi naye muntu ng'obwa bulijjo ate si buli muyimbi nti ayingiza bulungi kubanga ekigambo muyimbi tekyawula ayingiza bulungi n'ayingiza bubi buli omu yeetaaga emmere naye ekyenjawulo bo beefuula nti bo bantu banjawulo nnyo ate ng'omuyimbi tayawukana ne decorated soja oba dokita oba kikibokisa kubanga buli muntu akola ekintu kye nga profession abeera professional akikola nga professional nga ye profession ye kale no buli omu yeetaaga okuba nga ali considered not one kubanga buli omu ayongera ku ggwanga se abasambi b'omupiira bayinza n'okuba abasambi b'omupiira nga kati tukyaludde okusisinkana abasambi b'omupiira kye bakoze wano batutunze South Africa batutunze mu nsi za wabweru ate ne baleeta n'akasente wano therefore omuyimbi muntu nga ng'owa bulijjo naye yeetaaga okulabwamu Banjo njagala otusummarizing obulamu bubadde mu lockdown eno emyezi gino 3 gye tumazeewo aka olina business obadde otambuza oba nawe obadde oli completely ng'otudde butuuzi? Bw'osiba entambula oba osibye buli kimu
tewaliwo kisobola kutambula ng'osibye entambula. Buli kimu kiba kiri on hold, so these are just dead months. Yeah. So naawe obadde otudde waka nga abalala bonna. Okay. Gwe nga landlord kuba kyemmanyi olina ennyumba z'abapangisa, abapangisa bo okusinziira nti emyezi gino babadde tebakola, gwe nga landlord wavaayo n'obawaamu ekiseera n'obagaa nti emyezi gino ngibasonyiye oba bagenda gisasula bwe tuviira mu kano akaseera? Of course nabo kibaguddeko nga tebamanyi. It must be a loss on either way. On either way, I repeat, on either way. How? Nti omupangisa bw'abajja mbutuufu akozesa amasannyalaze. Talina ku expectinga nze musasulira amasannyalaze, akozesa amazzi, talina ku expectinga musasulira amazzi. Kati waliwo omanyi gavumenti, emisolo gya gavumenti gyo gisigala gigenda maaso. Ground rent, waliwo URA, waliwo ki. So how are we going to do that? We need to sit on the table tugambe, okay, it is 50-50. Let me take the 50 loss and you take the 50 loss. You understand? So that is how I think it must be. Kubanga at least asasuleyo omwezi gumu gukirya linga ebyo amanga myezi ena egyo okitegeera. Yeah. So ndowooza magezi kigoyinza okuba balandlord kuba mu kibuga abantu abasinga beeraliikiridde okudda mu bizimbe kuba balandlord b'ebizimbe bo tewaliyo yavuddeyo n'akakasa nti ekyo gwe kyoyogeddeko tewaliwo yavuddeyo n'akyogera. So magezi kigoyinza okubawa kuba naawe oli landlord munaawe, so bayinza taking advice from you. Well, kisinziira ba landlord ki, waliwo bambi abajjayo ssente mu banka nga nnyingi, kisinziira. So it is not good to speak for someone in this life, but it is good to be justifiable. Kwegamba omupangisa abamuntu bagamba akuba owuwo akuba awumba engalo. So n'okubanga owumba engalo, therefore I cannot speak for them. I can't, because I'm not in their shoes. I don't know what pressure they do have. Yeah. Manyamani nga tumaliriza. Waliwo abantu ekirowoozo abantu bwe kye bateekawo nti gavumenti yandivudde buno bwe budde gavumenti ndowooza we yandivuddeyo n'ekwatirako ku bapangisa baneeno. Yo gavumenti nga yo nevayo nesasula aba landlord, then bano abalina loan mu banka ne bafuna engeri gye babayambamu sobola okulaba nga abapangisa baneeno tebanyigirizibwa nnyo kuba bamaze emyezi ena nga tebakola. Gavumenti gyoyogerako si eno munnange. Gavumenti olaba enguudo zirema, olaba abantu bafiira mu nnyumba enjala. Olaba babawa kilo 6 ez'akawunga gye batandikira okugaba zaggwawo, nze kilo 6 nziriire ennaku 3. Nze muntu omu naye kati household. Ate nga teziwera ezimu zibe naye kaakati sooka ombuulire. Kati ogambe gavumenti esasule ba landlord. Mpozi okusasula bw'eba esasula ba MPs esobola obbasasula kubanga ebeera n'ekigendererwa. Naye kati landlord ta connectinga na byabufuzi egenda ne bwe munyigirize n'amufunamuwa. So ekya gavumenti okusasula tesobola. Gwe okirulinze out kyo tetukisuubira nakisuubira. Tesobola nakusobola. Obanga akama omusoto okuvaamu amata. Tesobola. Ndowooza Banjo mbadde nsaba nkusiibulire waneeno oweeyo abavubuka ndowooza abali eyo naddala mu kaneeno akaseera kuba abavubuka bangi bali eyo. Wali abamu abakava ku ssomero, waliwo abamu teganjagala obawe obubaka obuzzaamu amaanyi. Kuba gw'otugambye wadde biti byonna emundu waziza kugombolola naye wasigazaamu kapisto. So wali abamu abo batabadde na kapisto ako nga bandyagadde okumanya obawo obubaka obusigaza. Obubaka bwange buli bumu over and over again nti bw'otakola leero oli wakwejjusa enkya. If you don't work today, tomorrow you are to regret. If you don't plan now, there is no any time for planning. The time is now. To all those people that do not understand Luganda, please take life serious. Poverty is also serious. You can do bad things because of poverty, shameful things. So to avoid that, you have to work, because once you work and you have money, you can be a happy person.
You are considered to be successful when you have cash in your pocket. When your bank account is okay, your kid will go in a great school, your life will move, you will be a reason, you will speak and they will listen. But if you don't, you will never talk, not until you die, and you will be forgotten so fast. Thank you. Thank you very much. Yes, abalungi abandabo yabadde Banjo man nga tubulira ku bulamu bwe mu lockdown bwe bubadde. Naye nga bw'owulidde naye ndowooza ffenna embeera tubaddemu emu kubanga naye abadde ali waka, naye ekyenjawulo nti ye nga bw'atugambye yali asigazaamu kapisito wadde emmundu zonna baali bazikuza ku ggombolola. Naye obubaka bwe obusembyeyo ndowooza bwe businga okuba abw'amakulu. Obudde bwe buno bwennyini bubeera olina tandika kati. Tolinda nkya kubanga eggulo omusajja omu yagamba nti yesterday you said tomorrow and that tomorrow you said is today. That tomorrow you said yesterday is today. So olina kikola leero. Bw'otakikola leero then tolina lunaku lulala. N'ebigambo ebyo abalungi abandaba Dambarige mannya gange. Oli wano ku munno teweerabira subscribinga, commentinga oba olina kyagala okuŋŋamba. Enamba yange y'essimu kweri ku screen awo tusobola okconnectinga buli kimu ne tugenda maaso. Yes, Dambarige mannya gange kamba sibuli wano eno mweraba.